Bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo okuva e Butambala bakeddeko ewa bungi ku kkooti enkulu wano mu Kampala eyali omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi ne bavunaanibwa nabo abalala omusango gw'obutujju babadde bakomezeddwawo mu kkooti eno okufuna ensala y'omulamuzi ku kweyimirirwa kwabwe ku kakalu ka kkooti. From traveling outside Uganda without prior. Bano lutuusiddwa mu kkooti atuliddemu omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango guno Susan Okalanyi. Omulamuzi Juliet Atanga asomye ensala y'omulamuzi ono nga mu nsala eno ategeeza nti bavunaanibwa bano bamaze emyezi 6 mu kkomera nga gavumenti emalirizza kunoonyereza ku musango ogubavunaanibwa. The court further held that allegations that an accused person may abscond, interfere with witnesses, compromise investigations, or endanger public safety must be supported by evidence. Such allegations cannot be based on speculation or general apprehension. Omulamuzi kyokka ategeeza nti bavunaanibwa 6 ku baasaba okweyimirira ku kakalu ka kkooti akizudde nti waliwo ebibulako okutuukiriza obukwakkulizo bw'okweyimirirwa era basabye okubikolako mu bwangu. The 22nd applicant Yusuf Ramadan Chiwanuka, and lastly the 23rd applicant Owori Brian. Kyokka abalala 18 nga bakulembeddwamu Muhammad Mwanga Kivumbi bayimbuddwa kakalu ka kkooti era Mwanga Kivumbi alagiddwa okusasula obukadde 10 mu buliwo okuteeka paasipooti ye mu kkooti eno n'obutakkirizibwa kugenda bweru wa ggwanga nga n'abalala 17 balagiddwa okusasula kakadde kamu mu buliwo. The Deputy Registrar shall inform immigration authorities of the restrictions and conditions governing the applicants' travel. Omulamuzi era ategeeza nti gavumenti eteekeddwa okumaliza okunoonyeza ku musango oguvunaanibwa abantu bano kyokka si abayimbuddwa okusigala nga beeyanjula eri kkooti. Now, if the applicants are not committed for trial within 1 year from the date of this ruling, which is today 9th July 2026, they may apply to the court for review of the bail terms and conditions or any other orders. Bannamateeka ne bannabyabufuzi abadde ku kkooti eno basanyukidde ensala y'omulamuzi. Era tusaba ne kkooti endala zikiige oli bw'aba oba oli awaliwo ebibulayo mu biwandiiko bye mukole ki mwongereko mumugambe nti genda oleeta abajulizi abalala, genda oleeta abakwemirira abalala mu kifo ky'okugamba titukugobye. N'abalamuzi abalala bakolere ku kino tebafaayo President Museveni oba ayogedde oba tayogera. Era tulina essanyu n'abantu abasinga obungi bakabe kuba twali tetukisuubira batukubyeko surprise mu bufunze naye tuli basanyufu nnyo wadde omulamuzi simutegedde erinnya naye mmwe kyasinga okwagala. Munnamateeka bavunaanibwa Samuel Moyizi ategeeza nti omulamuzi awadde ensala ebyafaayo mu ggwanga wadde nga liri mu kusoomoozebwa kw'enfuga ey'amateeka. Ng'omukulembeze w'eggwanga yakayogera byayogera ti abantu ngonte basaanidde kuweebwa kateebwa kakalu ka kkooti. Omulamuzi n'avaayo n'ata omuntu kakalu ka kkooti omwebaza. Tomwebaza si wakuba nti talina kusala mazima naye omwebaza olw'okuba nti nno asigadde ku mazima. Ayongeddeko nti batandikiddewo okukola ku nsonga z'abalala abakyasigadde mu kkooti. Tusazeewo buli omu ne bwe basabye amweyimirire omu bwana tugenda kuwongera kkooti basatu so that kkooti yeerondamu oyo gwe yeeyambisa mbakakasa ng'ennaku z'omwezi 13 buli aweereddwa bbeera ajja kuvaawo wano. Osiano Mukiibi ne Moses Jonjo, BBS Terefayina Gamboze. Of the month, you